omukulu Gasaka Fred ngoyo yali mu DP. Tulina Mugabi John Socrates. Oyo musajja mulwanyi Nyonyo ye abadde deputy Secretary General for Policy and Research mu FDC. Oyo golaba abasinga bamuyita Socrates oba Socrates. Linnya lya Kifalansa. Oyo mulwanyi nnyo. Tulina mukyala Nakamya Assumpta ngono abadde akulira bakyala mu DP Entebbe Municipality. Abasajja b'amaanyi n'abakyala b'amaanyi. Your Excellency, Ekalangala nayo basobodde okujja. Twafunye omwami gwe bayita Munaaba Robert nga ye ssentebe LC3 Bufumira abadde ku tiketi ya FDC. Tulina omukyala Namubiru Margaret ngono kansala ku district Ekalangala era naye waali abadde weenaaremu nnyo nga be bamu ku bantu abatuvuma Ekalangala eyo. Naye ndowooza amasanyalaze gakoze eki gamuyiseemu nagati kajje. Mama tukusanyukidde mu NUP. Tugenda kulaga omukwano oyongere okukunga ab'NRM batwegatteko. Your Excellency, nsaba tusooke tufune ekifaananyi ky'abantu bano. Okay, beyanjule kale atusookere eno. Bannange linnya omuzindaalo ngenda gukwata. FD Temufaayo abatya bwe batyo. Webityo bwe bibeera ajja kuyiga nja mukwatako mpola mpola. People power, our power. Kyagulanyi oye. Honorable Nakimuli oye. Basabale banyabe erinnya lyange nze Munaaba Robert Geoffrey. Nze abadde chairman we FDC okumala emyaka 20 okuva mu 2005 okutuukira ddala mu 2025. Ate era nga nze chairman wa LC3 Bufumira Sub County. Njagala kubeera chairman LC5 District Kalangala. People power, our power. Sebo owekitiibwa omwami His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Erinnya lyange nze Nakamya Assumpta owa Entebbe Forum promoting Entebbe City. Ndi mukyala mulwanirizi wa butonde bw'ensi. Ndi mukyala abadde akulira abakyala ba Democratic Party mu Entebbe Municipality. Ndi mukyala akulira ekibiina kya Entebbe Women Forum. Ndi mukyala yatandikawo ekibiina kya Entebbe Environmental Forum. Sebo owekitiibwa ndi aspiring mayor wa Entebbe Municipality. Neyanziza nnyo neyanzeega okumpuliriza. People power, our power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Nakimuli kunga. Nesimye nnyo okubalaba. Yenze Margaret Smaya Namubiru. Ndi kansala omukyala akiikirira Kyamuswa ne Bubeke. Mbadde ku kadi ya NRM. Naye essaawa zino tuze sayidi eno. Wano wennyini waliwo omukyala gwe mbadde neerabidde, mukyala Namuyanja okuva e Lwengo. Namuyanja Christine, oyo mulwanyi nnyo e Lwengo. Please come forward. A people power everywhere. Mr. President, era ne bana people power mwenna. Erinnya Mugabi John Socrates nga nebaza mbadde wa FDC okumala emyaka nga 13 nera mu 2013 nali guild president Kyambogo University je nafunira omukisa nendi kulutinga omuntu gwensinga okweyagaliramu Sauda Madada ninaje nali mujani bwa Sauda Madada jangu tulwanyise government nenebaza mbadde secretary general policy and research era ndese obusobozi kubanga mbeera mu Entebbe. Mr. President sigenda kusaba kadi naye njagala tuwambe State House nga n'abagala kadi tebanaze simbako. The people power. Webale nnyo Mr. President. Kunga President Kyagulanyi kunga.
People power, our power. Seruwaji Moses erinnya lyange. President nakugamba nga tukyali Fire Base Army. Nze nfa naawe. People power. Wekitiibwa President ono takyuse. People power, our power. Amanya Makanga Ponsiano okuva mu Kalungu Town Council. Nze mbadde nzoganya NUP ku kadi ya NRM. Naye kati nze mbadde nzoganya NUP ku kadi ya NRM. Naye kati ndiwa NUP ajudde. Bajja beogera mpola mpola mu basaasire. People power, our power. Amanya n'eddoboozi nze Wairimu Miriam eyavuganya ku kifo ky'obwammeeya LC4 Njeru Municipality mu district y'e Buyukwe.